nibyo byatutwaire nkahi. Abatuze okuva ku byalo bitano ebisangibwa magombolola abiri okuli eya Chai ne Madululo betabye mu lukiiko olwayitiddwa ssentebe waabwe ow'eggombolola y'e Madululo George Abigaba oluvannyuma lw'okumutegeeza nti waliwo abajaasi abatandise okwegabira ettaka lyabwe. Ebyalo okuli Kalombe, Nabugando, Nakitembe, Mbulela, Kirasi n'Eddegeya bitudde ku ttaka ly'ekibira oba Forest Reserve era likuumibwa kitongole ki NFA. Abatuze baliko omuntu ategerekese nga John Kibuuka avunaanyizibwa ku ttaka lino ku lwa MFA gwe balumiriza nti yaleese abajaasi bano okubaguza ettaka lyabwe nga bwe batiisibwatiisibwa. Kuba tutandise okulaba emmundu ez'olutalo ate ze ziri ku ttaka lyaffe. Abantu abazaaliddwa okwo batandise okubatematemera ebintu byabwe bookya ennyumba. Tetulina we tuli. Weraliikirivu bwaffe be batuuze baffe abawangalira mu kitundu muno abataweebwa ddembe lyabwe okukozesa ettaka lino ate nga lya gavumenti ate nga nabali be baleeta si nsolo tebagenda kugifuula paaka era bantu. Kibuuka ne mubuuza ovaawa n'angamba nva mu kibira konza ate bano nga emmotoka y'amagye era waavaamu waalimu abasajja babiri nga bonna balaalo. Bagamba nti bwe kiba kyakusimba miti nabo balina obusobozi mu kifo ky'okugobaganyizibwa. Tulina kuleeta new encroachers okuyingira ku forest nga bano abantu abaliwo babagobaganya. Bwe kiba kyakusimba miti basensitizinga abantu bano basimbe emiti so si kuleeta abapya nti bajje bakole ki be baleeta balunzi nga bano bali abalunzi. Kubanga abo abajja mutuufu tetubamanyi ate twandibeetaaze kubanga abantu abalimu beemalirira n'ekyandibadde kyetaagisa oba gavumenti kyeyeetaaga oba kusimba miti abantu bano bandigisimbye. Ssentebe George Abigaba alumiriza Kibuuka okuba nga yamenya ekiragiro kya kkooti eky'obutabaako nakikolebwa kyonna ku ttaka eryo paka ng'emaze okusala eggoye ku nkaayana ku ttaka lino. Egaana okusaveyinga oba okuleeta GPS mu ttaka eryo erya reserve twagifuna 221. Omusango gugenda mu maaso empigi naye kati tulaba abantu abajja n'abajaasi oba ab'amagye nga bayingirira abantu ba bulijjo. Ekyo nno tukivumirira. Kati bano bakalambidde nga bwe batagenda kuva ku ttaka kwe bawangaalidde ebiro n'ebisiibo. Gomba tetukyalina RDC, tetukyalina bakulembeze, tetukyalina. Kati ffe tukoze ttiimu yaffe kyetuzaako w'ekitiibwa President. Bwe muba temutuyambye nga temusobodde tuyamba abantu baffe nga local people ffe tugenda kweyambako, tugenda kwerwanako. Ye Kibuuka ayogerwako tulemeddwa okumufuna oluvannyuma lw'okkuba ennamba ze zimanyiddwa nga teziriiko. Kyokka Frank Serubiri amyuka RDC w'Eggomba atutegeezezza nti obuzibu bw'abatuuze kwe kulemerera okukwatagana ne badda mu bannabyabufuzi. Justice yambisa bantu kukolerako byakakuyega ate bino kibya kukolerako kampeyini. Twagala abantu bafune ekyo kibajjaamu.